kinana yalina okugenda mu kkooti Ssemogerere yagenda yo yakwata mundu n'agenda n'amenya amateeka n'akomawo n'awangula bw'awangula asigadde amenya amateeka naye ng'agamenyera luddawa akuteerawo sisitimu gy'asizeeko akaliwo sisitimu ngeri sugar coated mbu ya democracy nga si ya democracy. There is no democracy in the whole world. There is no democracy in the whole world. Nkiddamu teri democracy mu nsi yonna. Democracy gw'omwewa teri agenda kuwa democracy. Nkiddamu, there is no democracy in the entire world. It's yourself. You can independently give yourself democracy. Lwaki mu nsi yonna bakusigira ekifaananyi waliyo democracy, but waliwo democracy wakoma limit wakoma nga toyingidde mu system z'abali. The moment oyingira mu system z'abali nga batandika okulaga democracy takola. Democracy bamukulagano bigambo ekigambo democracy, but bwogenda into details or deep into it, there is no democracy. So gwayagala democracy oyina okumulwanirira omu-implementing ate nga kikwatako. Lwaki teri democracy? Bw'oba olaba olwalo nga nze ne bakomrade abavaayo okwogera obwogezi ensonga tetuli involved mu kintu kyonna kikwatagana buyeekero baki bakukwata ne bakutulugunya. Edi muntu ayina ki? Akirawo Kivumbi ayina ki? Smart wa Bobi ayina ki? General Gaddafi ayina ki? Sente za yayina ki? N'abala bali wakomera bayina ki? Where are they labor leaders or are they labor leaders? No. By exercising the rights zaabwe eziri mu constitution byetumanyinga democracy. Naye when you reach an extent to expose the system, democracy akoma ku kigambo ekyo. Ekyo kebeere mwake kigenda zogera ensimu zimanyi nti oyina wootuuka ne bagga ekigambo kikomye ekyo tekijja kgendayo. Lwaki? Kubanga temwategeera. Bwebanga parliament yennyini de speaker agikulira dictator, deputy speaker dictator, n'abamu parliament ba dictator balumba n'abantu banna nga bateesa, kitegeeza there is no democracy. N'okuwako ekyokulabirako. Honorable Joel Sonyonyi bwe yabadde nga ayogera mu parliament, akasajja akakiikirira Busia ke bayita macho kagambye Honorable Sonyonyi mbu Sonyonyi yali wana atulekanira naye tayawukanako na mukama w'omusiru. Kati oyo macho yabadde alumba president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyita omusiru. Kati tactically Sonyonyi kiyakoze yabadde genius enough. N'akwata akazindaalo n'addiza oyo musajja macho n'akwata ebigambo macho byali faalinze ku president waffe ng'abiisa mu Sonyonyi. Sonyonyi n'abikonvatinga n'abizze Wanita Amongi. Sonyonyi yagambye yakutanza n'agamba nti Honorable Macho ebigambo byayogedde njagala bimenyewo. Lwaki? Kubanga nze mukama wange wano mu parliament wenyimiridde yegwe speaker. Kati kitegeeza speaker gwe musiru. Macho yabaddaga nti gwe musiru. Kati bw'obanga mu parliament ewatesezwa amateeka speaker, deputy speaker n'abaka bennyini tebalina democracy, democracy ogenda musangawa. Bw'oba constitution ekugamba nti olina right okwogera, olina right okulondako, olina right okubeera ekintu kyonna, lwaki ate bw'otuuka obbi exercise nga bakugaana obbikola? Baga nti olina right to demonstrate, lwaki bw'otuuka okusaba ogenda okudemonstrate nga tebakukkiriza? Oga nti democracy waali. Teri democracy, taliyo. Just kigambo bugambo. Kati gwayagala okumanya rights z'entuufu mu democracy mu nsi, kitegeeza nti olina okulwana ennyo okuggyako regime ya Museveni. Ndozo kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewa. Kati bwe nkugamba olyoka otegere ensonga zino, njagala ozitegere bw'oti. Nti gwali mu kkaaba olwaleero njala kitegeeza
nti Museveni gombale temumanyi yoyo mutuufu n'ebikolwa bye. Kati Muhoozi Kanyiruka bakyakola ne taata we singa kibadde kimenya ligimu yaabwe n'okugisiiga ettoomi nabagamba under the system of sell bihoga and educate bihogo tunde entowerente oba sell Rugaju and educate Rugaju. Omanyi Museveni ne banne balina ebintu Museveni ne bannaabo balina enteza bazibasinga baagala bihogo ne Rugaju enteza bazaagala ezo. To prove you this munyambe obongo bukwate ekintu ekyo wenkikomeza kidde mama mulozo kola live kyangu munyambe wenkomeza akatambi akumunanzijukiza obongo busigale wao butekewa akatonyeze. To prove you this ngenda bazanyira statement biri wakati wami Museveni ngayogera ku corruption na meeting ngayogera ku corruption. Museveni agenda sembyo statement ngamba singa bade babiente zange nandi badde nyiga ne babyesereza omusoro sina buzibu oleko kakasibye nkugamba. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Bobi nte denya jakunonya ne mubesere muzibe tasobola ne bente ajja kunonya kaka kudiremu munyambe neme kuva ku mulamu agwe nguli kubanga sirya ngo gatobongo buno ova ku kintu kiri nodda no kikwasagana no kizaawo kanka badde mukawule bulungi nnyo. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you, I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. If I see the minister is a coward, automatically I kick you out of my office. Because I know that you have got something wrong with you. I will put another person straight.